Gavumenti ng'eyita mu kitongole kya National Oil Company Limited yakwatagana ne kampuni engwira okutandika okusima amafuta agaali gazuuliddwa mu bitundu bya Bunyoro. Kati oluvannyuma lw'ebbanga ng'omulimu guno gutojjera, olwaleero bano nga bakulembeddwa mu minisita w'amasannyalaze n'obugagga obw'ensibo Rose Nankabirwa bakiise embuga okwanjulira Katikkiro omulimu guno ogutuuse. Abakugu okuva mu bitongole ebivunaanyizibwa ku mafuta okuli Uganda Petroleum Authority kw'ossa ne Uganda National Oil Company Limited balambululudde enteekateeka y'okusima amafuta we bituuse. Amafuta ge twalina luli omwaka nga gumu emabega zaali billion barrels 6.5. Kakati okwo twongeddeko million barrels 105 olw'emirimu gino gye tukola obungi bwago. Amafuta gagenda okuvaayo gaali 1.4 billion barrels. Naye okwongera okukola emirimu gino n'okunoonyereza ag'amafuta nago tugongeddeko obungi kati gali 1.6 billion. Enzizi bina Butilenga wajja kubaawo obupayipu obutono nga buweza kilomita 16 butwale amafuta ago mu ddongooseza erisookerwako lijjemu kakiikya yenna mu mafuta ago tugalongoose ate gajje mu pipeline endala. Proscovia Nabbanja nga yakulira UNOC annyonnyodde nti mu kaseera kano enzizi z'amafuta eziwerera ddala 17 zimaze okusimwa. Era zino enzizi ze zigenda okukozesebwa okulaba nti amafuta tugaggyayo. Ku nzizi zino 17 kuliko enzizi ezimu ezigenda okuba nga tusindikayo amazzi kuba amafuta ge tulina gasaana okuyambibwako okuvaayo wansi. So okuyambibwako osindikayo amazzi ne gasindika amafuta ne gasobola okwambuka. Okusinziira ku bano amafuta agasooka gasuubirwa omwaka ogujja. Era nga tumanyi nti come July 2026 tujja kusobola okuba nga tutandise. Waliwo n'enteekateeka y'okukola amasannyalaze mu bikudumu ebiva mu mafuta. Amasannyalaze agate nno nga mangi Kingfisher ne Tilenga zokka zigenda kukola amasannyalaze agava mu gaasi oyo agasukka mu 70 megawatts. N'obwakabaka bwa Buganda nawo bwakuganyulwa mu mafuta agasimwa. ECOP egenda kuzimba ekisaawe ky'omupiira e Masaka. Era nga ECOP at least batutegeeza ffe nga ba shareholders nti designs submitting to Masaka City era basuubira nti bwe bafuna approval bagenda kuba bazimba ekisaawe ky'omupiira. Mu kwogera Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga asabye gavumenti okozesa obulungi ekyobugagga ky'amafuta eggwanga lyonna lisobole okuganyulwa. Ekyobugagga ekiri mu ttaka bw'otakikozesa obeera nga atakirina. Olinga omuntu alina talanta nga tagikozesa. Oli muddusi toddukangako. Osobola omupiira togusambangako. Akubirizza gavumenti obutasuulirira bitundu amafuta gano gye gaazuulwa biweebwe enkizo ku birala. Era tusaba nti ng'essente zifunise zikozesebwe okukuuma obutonde bw'ensi, zikozesebwe okuwagira emirimu egikolebwa abantu gye bayimiriddeko ebyobulimi tetubyerabiranga. Gikozesebwe mu byobulamu, gikozesebwe mu byenjigiriza, gikozesebwe okuzimba enguudo, eggaali z'omukka, ebisaawe by'ennyonyi. Tuwagira nti Bunyoro egabane omutemwa ku mafuta kubanga gye gasimibwa. Minisita w'obugagga obw'ensibo Rose Nankabirwa asiimye Obwakabaka obutasimbira nteekateeka eno kooli newankubadde nga waliwo okuwakanyizibwa okw'amaanyi. Ekiseera we baagambira amafuta tajja gasima, Munnayuganda ayogera tajja gasima. Akulaba ogenze e Bunyoro okulambula. That was a big statement, a very big statement from the Katikkiro of Buganda. Ne bwe waliiseeyo obuyisibooti n'otoyogera. Era ekyo kyandirabikiddwa nga a very big statement. Kyatuwa amaanyi.